Okumala kati wiiki 3 bannayuganda naddala ababali ku mikutu gye mugattabantu babadde boogerera Paalamenti ebisongovu ku ngeri gy'esaasaanyamu ensimbi eziweebwa. Okwemulugunya kuno kusinze kwetooloolera ku nsimbi eziweebwa Sipiika Anita Among buli lwabako emirimu emitongole gy'agenda okukolera ebweru w'eggwanga, ensimbi ez'okulondoola emirimu gya Paalamenti wamu n'ezo eziweebwa ababaka. Bino byonna ate byaddirira ensonga ebadde ekyali ennyo ku mwanjo ey'akawumbi akamu n'obukadde 700 ezaweebwa bakamisona ba Paalamenti okuli Mathias Mpuuga, Solomon Sirwanyi, Esther Afoyochan ne Prosi Mbabazi akampulira. Kati olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi atuuzizza olukiiko lwa Kabineenti y'okuludda luno okusobola okwegeyaamu ku nsonga zino. Ng'ayogerako eri bannamawulire okwanja ebivudde mu lukiiko luno, Ssenyonyi ategeezezza ng'ensonga y'ensaasaanya y'ensimbi za Paalamenti mu ngeri gy'ayiseeyo okudiibudda bw'ebadde ku mwanjo. Waliwo ssente mpitirivu eziraga nti Sipiika abadde akola activities ez'enjawulo mu communities okusingira ddala mu Eastern Uganda gy'ava. Ssente zino nga ziyita ku akawunti z'abakozi ba Paalamenti. Ssente mpitirivu buwumbi na buwumbi. Nti kino tekikomye ku nsimbi zokka, naye n'engeri emirimu mu Paalamenti gye gigabibwamu naye esaanye okukubwamu ttooki. Abantu bangi babawa zi contract mu ngeri etategeerekeka, ne Auditor General n'akikoonako. Twagala ensonga eno ennyonyoke obulungi kuba atuulira bawa baŋŋanda ab'emikwano naki. Ekisinga okwewuunyisa Ssenyonyi kwe kuba nti tayitibwangako mu lutuula lw'akakiiko akateekateekera Paalamenti oba Parliamentary Commission bwe kyanga afuna ekifo ky'okukulembera oludda oluvuganya gavumenti gye yandiyanjirizza ensonga zino. Kuba commission yevunaanyizibwa ku ssente za Paalamenti zonna. Nga twagala okunnyonnyoka naddala nze kubanga sinayitibwa mu commission meeting yonna kati emyezi giweze 2 simanyi oba zituula nga sitegeezeddwako. The commission sits quarterly. Quarterly here means once every 3 months. In this case, the new LOP assumed office 2 months ago. It's therefore not true to say that he has been denied to attend the commission meetings. Nabwe kityo kisaliddwawo mu Kabineenti y'oludda oluvuganya gavumenti nti Sipiika Anita Among aweebwe wiiki emu okuvayo mu butongole atangaaze ku nsaasaanya y'ensimbi mu Paalamenti. Nga twagala Paalamenti yennyonnyoleko ku nsonga zino. Obutongole Munnayuganda ategeere kubanga ssente za Munnayuganda. Sipiika era aweereddwa amagezi okuyita Paalamenti etuule mu bwangu ddala ensonga zino zonna zikubaganyizibweko ebirowoozo mu butongole. Kinajjukirwa nti Sipiika ayimiriza entuula za Paalamenti zonna wiiki ewedde awatali kulaga ddi lwezinaddamu kuyinda. Nsonga za bannayuganda zibakwatako era bwe tubeera wali ku Paalamenti ku ya Paalamenti nga twogera ku nsonga zino tuba twogera amaloboozi g'abantu abaatutuma. Oba oliawo buli Munnayuganda 47,000,000 baali badde awo bonna nga bateesa naye tekisoboka kwe kusindika ffe tubateeseze. The House can resume when the presiding officer deems so. So I am sure the Speaker will at the appropriate time convene the House. Again, the ultimatum becomes political. And if it is politics, politics has a way to sort itself. Kitegeerekese nti singa Sipiika afuuka kyesirikidde ku ebyo ebisaliddwawo Kabineenti y'oludda oluvuganya baakuddamu okutuula bateese ku kiki kye banazzaako. Ensonga zino tetuzoogerako kubanga tulina ensonga yonna eri personal kuwa ekitiibwa Sipiika, kuwa ekitiibwa Mpuuga, bakomissionazi abalala oba omuntu yenna. Nedda bonna tubawa ekitiibwa ng'abakulembeze naye tugamba nti kibakakatako okunnyonnyola ensonga za ssente y'omuwa omusolo. Kyokka bino we bijjidde nga waliwo ebiyitiŋŋana mu nkuubo ng'ababaka ba Paalamenti ku njuyi zombi bwe baaweereddwa obukadde obulala 100 buli omu. Wadde tewannabaawo obukakafu ku nsonga eno, Ssenyonyi aliko okulabula kwakoze eri ababaka ku ludda oluvuganya abanaakemebwa okukkiriza ensimbi zino. Nze ngamba bannange nti twegendereze nnyo tuleme ggwa mu butego kubanga eyo gye mukima ssente simanya mu maka gaani eno simanya mu kimye mu ofiisi wanaki waliwo zikamera baba recordinga ate kati tutandise okunokolayo ensonga zino okuzoogerako. Omwogezi wa Paalamenti Chris Obore ayanukudde Kabineenti eno ku biragiro by'ewadde Sipiika Among. But the Speaker does not have to talk about every rumor. She is a Speaker for heaven's sake. Now, if a Speaker picks any rumor
and begins to talk. That's not the role of a number 3. In any case, when you have a German Shepherd at home, it's a German Shepherd to bark. Do you also bark when your dog is barking? Then you'll confuse the public. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.